Bannasayansi ab'enjawulo abanoonyereza n'okulongoosa mu birime mu ggwanga baabaga ebbago lye baatuma Biotechnology and Biosafety Bill mu 2012 wabula nga terinayisibwa Paalamenti. Ebimu ku byogerwako mu bbago lino, bannasayansi basaba olukusa olubakkiriza okukyusakyusa mu birime. Bo ab'ekitongole ekirwanyirizi ky'eddembe ly'ebirime ekya Food Rights Alliance bazzeemu okusitula enkundi nga tebakkiriziganya na nkola eno. Tekinologiya omulungi ennyo bw'ati ataliiko buzibu bwonna, lwaki yeetaaga etteeka? Nankulu w'ekitongole kino Agnes Kiraba agamba singa ebbago lino liyisibwa lyakuwa abantu naddala abakugu ebbeetu okwonoona emmere. Obuzibu obusooka okuva ku sayansi ono nti buli lw'oyongeza ekimu emu ku mbala zino endala zirina okubeera distorted. Wadde bannasayansi abasindikiriza ebbago lino okuyisibwa bagamba kyakugoba enjala mu ggwanga, bo abalirwanyisa bategeezezza nti enjala tejja lwakuba bannayuganda tebalina mmere wabula nsonga za butanoonyereza ku mbeera ya budde na kubalirira. Tetulina materekero ga mmere ag'okwerinda enjala agoogerwako ne mu Bayibuli. Era mu ggwanga lino yeffe abatamanyi ebijanjalo bimeka bye twetegese okulima sizoni ejja, era ani anaabirima era agenda kubirimawa. Era ffe tetumanyi naffe abagenda okubirima ani abyagala, era abyagala mu bungi ki, era ayagala kika ki, ebyo byonna tetubimanyi. Kiraba agamba ebbago lino lya byanfuna. Ono ategeezezza nti bwe liba lya bulungi bwansi lwaki lyateekebwako akawaayiro akakugira obubi obulivaamu. Era kinogaanyiza nti abasindikiriza ebbago lino basalagawo akayima basobole okufuna olukusa olubakkiriza okucyankalanya ebirime. Lwaki tukwogerako ekya biosafety obanga ekintu kye twogerako kirungi matameerere? Mu makulu ag'amagezi ag'abantu kiba tekitegerekeka buki bulungi. Kiraba ayongeddeko nti emmere ey'obutonde gye bali mu kulwanyisa kati eyongera kinene nnyo ku bulamu bw'abantu era nga ne mu mawanga ag'ebweru eri ku buseere. Ng'ekimu ku biwayi by'abanoonyereza mu Uganda kikyasindikiriza Paalamenti ey'ekkumi okuyisa ebbago ly'ebirime liyite Biotechnology and Biosafety Bill, wabula babamu ku banoonyereza bakyali mu kaweefube ow'okuwakanya ebbago lino nga bagamba nti lyakwonoona obutonde n'okunyigiriza bannayuganda. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.